Bannamagye ba UPDF ab'omulundi ogw'E17 abagenda okuwa obukuumi mu ggwanga lya Somalia beemulugunyizza olw'obutasasula ng'ate batuukiriza emirimu gyabwe mu budde. Abajaasi bano okuvayo ne beemulugunya kiddiridde okumala ebbanga lya myezi 9 nga tebalaba kiddamu nsawo. Bano basabye bakama baabwe okulekeraawo okubasasulanga mu siringi ng'ate emisaala gyabwe gigira mu ssente za Bulaaya eza Euro. Why and why not that they are not giving circulars to us to know how much we are paid in order to be aware and be equipped to acquit ourselves with the banks. Tangu waingie kwa payable strength wamelipwa 8 months. December 2015, then January up to July 2016. Those are 8 months in total. Ndio pesa ambao nategemea uzikute kwa akaunti ya kwako. Hiyo pesa sio pesa ya government ya Uganda, wala sio pesa ya African Union, ni pesa ya EU. Muda itakapofika wakitulipa lazima mtapewa. Kweli? So tuvumilie, miezi 3 mtapata. Siku yenyewe ndio hatuna jibu lake. Kiza kuhusu 600 yetu ya mkono. Ya hatujatambua afande. Hiyo ndio nini? Hii mwana nafaa kutuletea huko mitati yako 300 inakosa 600. Y'omuduumizi w'amagye g'okutaka David Muhoozi asambaza ebibadde byogerwa nti abasirikale bano basasula obusente bwa muswaba oluvannyuma lw'okuzikyusa okuva mu za Euro ne zidda mu za siringi, wabula bazikyusiza ku miwendo emirungi mu banka ya Uganda nga gino teginyigiriza bajaasi. Government is receiving yezibakyusiza ku rate eri official nezibasasula. Era abasabye obutasaasaanya nsimbi ze bagenda kufuna kibasobozesa okwekulaakulanya. Zifuluma. So mbadde mbakuutira babeere ne plan ennungi naddala abo abatalina bwe babeera awalungi awaka kati eno time yakwetereza naye bwe weetereza ate tokomaawo singa weetereza ate n'ofunawo akakuleetera income family ng'eri waka nga toyina waasiwaasi gamba nti abaana oba balidde batya oba bakoze eki. Oluvannyuma lw'abajaasi bano okusuubizibwanga bwe bagenda osasulwa emyezi 9 mu bbanga eritali lya wala banyeenyeza ku gaali b'enjole wamu n'okukola obukolomooni. Abajaasi bano bagenda 2771 mu ggwanga erya Somalia okukuuma emirembe mu mwezi ogw'Okuminoogumu mu mwaka ogwaggwa. Ssenyonga Beka Mulinde, Kiberu Sirage, KTV Amalindirire.